nti ekintu twabayisita ssente kati twagala tulako obutategeera bwaffe ku fulo wali ng'omemba agamba nti because we fool that we pass the money here era ensonga lwaki tetwateekako kubagoba naye naffe twagala batu disproving nti bye twateekako twali tetukola ki tetubitegera. Njagala kubeebaza ne ttiimu yo wabaddewo okusoomoozebwa kunene nnyo bannaffe abamu balina kye basuubira mu gavumenti n'abalala olumu oli n'agamba n'alitaddeko omukono naye ono olya naye ebitunguuwa n'alitaddeko omukono naye ono bwe tugoba naye ebbiiru n'amusisinkana atya mu bbiiru zaffe n'alitaddeko ebintu bingi excuses ezibaddewo naffe bennyini twagenda okuteekako omukono si lwakuba nti no twalina empalana kwabo naye twateekako ng'abalonzi batutaddeko omuliro batugamba muteekeeko mulage nti nammwe temukkiririza mu bukumpanya. Buno si corruption wabula obukumpanya kubanga obukumpanya bwanjawulo nnyo ne corruption naffe ne tuteekako omukono nga tuvumirira obukumpanya. Kati buli baaliga batugamba oteekako omukono simanyi gwe oli Muganda ne tubabulya nti kino sikiriiko mawanga kubanga bakomishona bonna be tulinako si Baganda si Bateeso si Bakyoli. We have a representation of commissioners from different tribes. Kati batutaddeko n'ono omusajja omulabo omulugwala mwennyini awedde emirimu naye ataddeko omukono gw'enjagala oli ava eri amugaa nti lwaki wataddeko omukono ogoba ab'ebitiibwa era ajja kugamba nti ebisukula ki sibimanyi. Kati n'ono ataddeko kubono ye basobola omulumba otaddeko ogobe Muganda muno kimanyi otaddeko kati n'omulugwala guno naye genda omulumbe nti yataddeko n'agoba Omuganda ajja kubuuza oba ssente yaziteekerawo Baganda. Kakati eno accountability gye tulwanyisa ffenna naffe Ssekikubo atulaze ekkubo nti we should walk the talk. Kubanga sebo naawe osanze okusoomoozebwa kungi olala nalaba ekivubuka ekyalaga akabina kaakyo ebweru nakyo nga kijja wano mu palamenti nga kigamba kikufiirako naye nati weewaawo sikukkiririza wenga ku omuntu naye koozi yo nja kulwana naawe okulaba nti nokola ki ogikusa era sikyayinza awezeekweze okutuula naawe nalibadde situula naawe lwakuba nti akadde ke tulimu kazibu nnyo tugenda mu malwaliro teri ddagala naga gavumenti sebo njagala nakuleeta kiteeso tulekere ngaawo okuwa national medical stores ssente kubanga kitugasa ki nga palamenti twabula okulyetinga ssente zigende mu malwaliro naga gavumenti naye ng'eddagala bakulakule ne twerazako ensiro amakubo tegakolebwa. Abakozi ba gavumenti basula n'osanga owa poliisi ng'asula nga refugee amufiisa ng'asula nga refugee kubalaba wabujja abaana emikono n'olaba ekiyumba kyaddamu akawungeezi okwekwekamu maaso n'ogamba oyo omuntu oba mulonyi wa kutamu nagawo oyo yafaane buwalabe wali mu yunifoomu akuba abantu mu corruption. Kakati naffe nokozi gyoleese wano oliwo NRM nze eri musajja wa DP ono omusajja wa Pierre naye nga NRM n'abalala aba NUP bataddeko emikono. Kigenda kutwewuunyisa nnyo ow'opposition okuvaayo oyogere ovumirire obulyako obuliwo nga watiddwa okujja okussaako omukono wano naddala ab'opposition